Ofwono opondo avuddeyo olunaku olwaleero n'atendereza obwongo bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu awo tunuulira engeri gy'akuttemu ensonga ya Mathias Mpuuga Nsamba oluvannyuma lw'okuba nga yamukutte ku nkoona olw'okwenyigira mu kikolwa eky'obuli bw'enguzi n'okukontana n'amateeka n'ennono z'ekibiina kya National Unity Platform kwe kitambulira. Ofwono opondo yabadde ku programu emu ku NBS era simanyi oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayogerezeganyizzaako n'omukulu ono, naye okusinziira ku statements ze yakoze ku frontline ziraganga yabadde aguliddwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga ayogera ku nsonga eyo nga abanna NRM abamu we batandise okubanga babyogera nti oboolyawo Ofwono opondo ali ku ludda luli ffenna lwe tumanyi olwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye nga okusinziira ku bigenda mu maaso Ofwono opondo ono ye government chief spokesperson oba ye mwogezi omukulu ayogerera gavumenti y'eggwanga lyattu erya Uganda. Ensonga ya Mathias Mpuuga Nsamba weewaawo ye akyalaga ekifaananyi eky'okuba omwerufu, naye ate ekyamazima yeeyongera kweswaza bweswaza olw'ensonga nti eyandibadde ate ow'ekitiibwa n'akkiriza ensobi ze bamukwatiddemu era n'asalawo okuba nga yeetonda, wabula asazeewo okuba nga yeekaza bwekaza. W'otunuulira ku bubaka ow'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yategeezezza eggwanga ku nsonga za Mpuuga, n'otunuulira message ya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, n'otunuulira ne message ya Ssaabasumba Paul Ssemwogerere, ekyamazima bikwataganye bulungi nnyo era nga obubaka buno bwetoololedde ku bali b'enkwe naddala bannabyabufuzi abatalumirirwa bannansi abaabalonda, wabula ne basalawo okubalyamu enkwe olw'ebyobugagga, olw'ebyenfuna bye baluubirira okwekkusa ne famire zaabwe. Okusinziira ku bubaka Ronald Mwenda Mutebi II Ssaabasajja Kabaka, empologoma ya Buganda yavuddeyo n'etegeeza eggwanga nga waatali musanyufu ku nsonga ey'obulyake n'obukenuzi nga kw'ossa n'obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu bannabyabufuzi. Kyannaku nti ate omukulu ono Mathias Mpuuga Nsamba ew'ekitiibwa ate nga kyamuweebwa be ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi, empologoma ya Buganda, avuddeyo ate n'aweebula ekitiibwa kino ekyamuweebwa. Mu kifo ky'okukkiriza era mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka yasabye akwatibbwa mu nsobi agikkirize yeetonde asobole okuba nga yeeyongerayo, naye ate Mathias Mpuuga Nsamba yeeyongera kwekaza bwekaza of which yeeswaza bweswaza. So kati ndowooza ow'ekitiibwa kasita wabufunye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka eyakuwa ekyo ekyokuba nga oyitibwa wa kitiibwa, ye muntu y'omu yatali musanyufu ku ngeri gye wakwatibbwamu nga weenyigira mu buli bw'enguzi n'osalawo kwekaza mu nneekaza gy'okyekazaamu. Ndowooza omugezi oba omuntu eyasoma wandibaddeyo okuba mu kifuba n'oddako ku mabbali n'oleka ensonga za sitogo zigende mu maaso, kubanga buli kyokola, buli step gy'otwala oyongera kuswaza kitiibwa kyo. Kati simanyi oba ekitiibwa okyakiyina nga n'eyakikuwa yavuddeyo n'abuusabuusa engeri gy'okwasaganyaamu emirimu egy'okuweereza bannayuganda n'Obuganda. Kale ndowooza tubeere bantu bakulu, twekube mu kifuba, tulumirirwe munnansi, tulumirirwe Obwakabaka, tulumirirwe Obuganda, tulumirire ne Uganda okutwaliza awamu. Muleme kwekweka mu kuvuma Kabaka kubanga eyo ensonga yateerebwa ku mabbali
tuwogera ku nsonga z'emiliyoni 5 ezaakuweebwa ze tuba twagala onnyonnyole oleme kuleetamu bya kabaka, kubanga obwakabaka ne miliyoni 5 ezaalibwa ng'enguzi bya njawulo ate byawukana. So kati tetwagala tubuzaabuza ng'abafuka banaaba, ndowooza tubeere straight forward tusobole okuba nga tukyusa